neyanziza nnyo mwami Charles James Senkubugge ne Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Assault TV ate no yekumidde ku program Omusunsuzi ekyo kyokola kyamaanyi nnyo. Mwami Senkubugge nedda eno saati yange bulijjo njirina teyinako kakwate kona kibiina kyonna kyabufuzi nedda sirina wengwa zerina kubeera Newton. Enkya lwali tusazeewo okujja wano mu katale ka Lugazi Central Market abe embeera nga bweri zali ennaku z'omwezi nga 5 omwezi gwali gwa Desemba 2020 omukulembeze w'eggwanga yali mu kifo kino n'atongoza akatale kano akalimu okukoleramu abantu abasukka omutwalo ogumu naye omulabi waffe wa Assault TV bwe nkugamba nti abantu abali babanga bawera 10 mbeera nkulimbye embeera eno nga bwolaba emabega wange abasuubuzi basazeewo okujja emmere munda mu katale ne bagiteeka ebweru bagamba nti embeera mu katale egaanye abasuubuzi tebajjaayo naye kino bakitadde ku bukulembeze oba ku bantu abatwala ku munisipaali eya Lugazi bagamba tebakoze kimala okujja abantu abali ebweru w'obutale okuyingira akatale nga bagamba nabo basuubula ebintu kati bikalira munda mu midaala. N'abamu ku basuubuzi n'abakulembeze bagenda tubuulirako obuzibu buno buli luddawa. Muzeeyi oli butereevu ku Assault TV tubulire ku mannya go tubuulire obuzibu lwaki mwadduse mu katale ne mudda ebweru. Abakulembeze baaganda okulingiza abantu mu katale bo beekolera byabwe tebatufuddeeko tolutuuka ne batusaba empooza olw'empaka ne tujjwa ng'ate empooza nene okusinziira ku ntunda gye tutunda abamu ne balemererwa n'akatale ne badduka ne bagenda. Maama ono maama y'omu ku batunda amatooke wano gwe nsanze wano ng'atunda. Maama tubuulira ate lwaki mwavuddeyo mu katale amatooke ne mubiza ebweru obuzibu buliwa? Ssebo twavuddeyo ebweru munda mu katale ntufuluma ebweru lwa tawuni kanso etuyisizza bubi nnyo ng'abasuubuzi. Mwami Museveni yatugulirawo akatale yatuzimbira akatale abantu bonna tusobola okukola ki okwera mu katale. Wano e Lugazi tuli mu kazinga katono nnyo kuba twetoloddwa bikajjo naye buli wamu bateekawo midaala era bagiwooza akatale ne bakattira ddala tawuni kanso kuba n'abawooza eyo emabbali wonna ku maduuka buli wamu babatendalinga bagaba ne lisiiti. Wano mu katale tuba tetunafuna ssente kuba tuli munda ne baggalawo basobole tujjamu ki ssente naye nga tetukola tuddaga budaazi tukaba bukaabi. Mwami Pulezidenti Museveni nfukamidde tuyambe ngaffe abasuubuzi b'ekawulu akatale ke watuzimbira kasobole okukola abantu ffenna tukaaba si bamatooke fekka naye buli atunda ekintu mu katale akaaba. Mulimu bameka mu katale mu kiseera kino? Akatale k'abantu nga 1000 tulimu abantu nga 5. Mulimu 5 akatale akalamba. Okay. Kansala omu ku bakansala abatwala ekitundu kino abasuubuzi bagambamu ekizibu mukoze ekyokulaba nti musikiriza abantu abali ebweru w'ekibuga okuyingira akatale kano ke bateekamu obulindo n'obulindo bw'ensimbi? Amannya Mugoya Steven kansala nga nkiika ku Lugazi municipality. Obuzibu sife bakulembeze obuzibu bwa gavumenti yennyini nga balaba kana akatale bakazimba nga box tena kyeyinza kulaga bantu bali kukulaga ibizidde kubanga twabagamba gavumenti yennyini ngezimba kana akatale muzimbe akatale nga kaliko amaduuka ebbali agaveze ku bulyango yakatale ne bagaana. Kyakubiri tuzenga tubagamba akatale mukamenye tukamodifying bagaana. Aba Minister of Finance bazenga wano bali buli sente tugande nja tujja kumenya litujja nafe kuloji tukoye wazidde tusaba abasuubuzi mwenna abali mu katale bwe kiba kisoboka akatale mukamenye gavumenti emanye mbuno mulina obulumi bw'amaanyi nnyo awo bajja zuukuka bajja basobola okubayamba. Kati akansala ate bw'ogamba nti bakamenye bateekamu essente nnyingi okuva mu World Bank olowooza ng'omukulembeze ate oyo atokumye mu bantu omuliro tewola tewaliwo kubanga abasuubuzi bagamba nti ebweru abasuubuzi bali eri ate nga bonna bandize wano mu katale mwe ng'abakulembeze wano namwe temugaseeko ku kyabasuubuzi okugaanira eri? Nabadde sigamba gavumenti ntimenye naye enzimba yako nfu. Kyakubiri nti amaduuka ageetoolodde akatale gatunda buli kintu kyandibadde kitundibwa mu katale munda ekiremesa omusuubuzi ali munda okutunda kyasuubula jakole ki ajatunde. Tusaba nti abantu bano bonna abali ebbali babaleetewa
wano mu katale akatale kasobola okubanga kolaki nga kasobola okukola kikalina okukola. Yes, mukama wange mu kigambo kimu bibiri nga tumaliriza obuzibu buliwa abasuubuzi tulaba muzze bweru. Neyanziza Salt TV erinnya Ahmed Juma ndi musuubuzi mu katale ndi section head mu fruits. Gwe mulimu gona specializing okubanga ntunda ebibala. Naye amazima amatuufu okuva 2021 twayingira akatale twalwana nnyo okulanga tufuna emidaala nga ffe abakadde ba stakeholders abaaliwo. Wadde kye baali batuzimbire twayita tukisiimye naye ne tugamba kyekyaffe tujja malaga kibeeramu tulabe oba oli awo Mungu ajja kusaasa. Emidaala gyonna ekituufu gyaggwawo mu kuyingira okuvira ddala ku mwayiro ogusooka mpaka waggulu. Naye olw'embeera ey'okuba nti entambuza y'emirimu gya kanso n'ebyo bye twasaba batuyambeko okutereeza akatale kano okuba nti abantu tebadduka mu katale kuba amazima abantu baakola mu mwezi gumu nga bwe batandika okudduka gigenda olwo emyezi 3 nga emwaliro gwa wansi ground floor yokka esigaddeko abantu naye kati essaawa zino emyaka 3 nga gigenda okuwera wagiweze amazima amatuufu tokyasobola kubala abantu baira 100 mu katale omwo nga bakola so tunyigiriziddwa nnyo naye nga abakulembeze tuvuddeyo nga bwe tusobola okubanga tulwanira ensonga za katale kano n'abasuubuzi bannaffe naye tetuwulirizibwa okuvira ddala ku division ogenda ku division wagamba ensonga za municipality akatale municipality yekatwala mbogenda ku municipality mbu ate ministry amazima tewali mukungu atazzeeko wano kuvira ddala ku meya yadde yeewala akatale kano naye yamala najja olw'okukakibwa okwo nawe kunyigirizibwa okungi kwe yawulira ne tutuusa ensonga zaffe ensonga zaali ntono nnyo ze twayagala batereeze katale kano twagumira ekisaakaati kye baatuzimbira tuli mu kisaakaati mu kikomera naye ensonga zaali ntono nnyo ze twabasaba esookera ddala twabasaba batuwe kye bayita trade order eyo ng'ekolebwa okuvira ddala wabweru ffe mu katale tusobola okwesootinga kuba tuli famire emu nti ono asobola okusalawo n'atunda fruits zokka n'atatundirako lumonde oyo n'asaba n'atunda lumonde yekka kuba ne sections baazizimba nga mweziri n'obupande bulaga tekazimbibwa bubi nnyo yadde ne wabweru mu nzimba ya wabweru yesinga obi naye munda tusobola otambula nga nfunzafunza ensonga endala ng'abakulembeze ensonga endala twabasaba kukola trade order wabweru batugire abantu abo abatembeeya ebintu bye tutunda mu katale nga babituusa ku oyo omuguzi yandize n'abigula ensonga endala ba street vendors nti buli luguudo luli ku Lugazi ate zino zazimbiddwa mu Husimidi ne bateekako n'ebitaala abantu bakola mpaka ssaawa 6 ate ffe wano ssaawa 2 baba baggaddewo kati kitegeeza okuva essaawa 2 ffe nga bamaze otugayira teri muguzi yenna agenda kujja katale agenda ku nguudo ensonga ey'okusatu esinga otukosa y'ensonga ya Kinyoro market. Kinyoro market yaliwo okuva edda nedda tetugigaana naye waliwo gye tuyita akatale k'abalimi mu Kinyoro awo abantu abo bava Kyabazaala bava Bugerere bava wawawa toyinza kubiisanya na mulimi ng'oli musuubuzi wa mu kibuga wano ekituufu bali baleeta emaali ne bagitunda ku bbeeyi yaabwe nga bwe baagala okumala ewiiki namba kati akatale kaba kalikola ddi ddala amazima nga twatereeza bintu ebyo gwe central market yakufaafaagana era tugenda kugidduka ffena tudde ku ngulo nange empulaninga essaawa yonna fuluma katale nteeke wabweru. Mwami Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga sigenda kusukkawo wano embeera yeyo nga bweri mu katale kano aka Lugazi Central Market bw'otunuulira akatale kano kaliko emyaliro 3 naye bw'otunuulira abantu abalimu tebawera n'abantu 5 kasabe kikwatako okulaba nga batereeza ensonga eno kankomewo mu studio tugende mu bitundu ebirala. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.